Batuuze abakola eggombolola ya Nakifuma Naggalama Town Council enkoko baagikutte mumwa okusobola okubeerawo ng'abajulizi ng'abakulembeze bwabwe abalonde bakuba ebirayiro byabwe olunaku olwaleero. Bano baatandise ne ssentebe Mutebi Fred olwo n'alyoka addirira bakkansala abalala ng'enteekateeka eno ebadde eruŋŋamizibwa Nampala w'abakozi ba gavumenti Henry Damba wali ku kitebe ky'eggombolola eno e Nakifuma. Mr. Kabia Twaha retire. That I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Almighty God solemnly affirm that I will give faithful service to this council, support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda. So help me God. Say, in the name of the Almighty Allah, solemnly affirm that I will give faithful service to this council, support and uphold the Constitution of Uganda, the Constitution of the Republic of Uganda, as by law established. So help me Allah. People power! Our power! Bano oluvannyuma lw'okuba ebirayiro beevumbye ekisenge mwe balondedde omukubiriza w'olukiiko luno olw'eggombolola wamu n'omumyuka we era nga bakulembeze abalonde nga bakulembeddwamu ssentebe Mutebi Fred bannyonnyodde biki bye bagenda okutandikirako mu kisanja kino wamu n'obwo obukulembeze bwe baaweereddwa. Bukozi nga tulina ettawunikirako waffe omulungi Sebeera naye mwebaza mu butongole nti ensonga akaseera kenna akamulaba akatono kano azitambuza bulungi, ayogerekeka naye mutuula ne muteesa ate kye muteesezza ne kikola ne kibaawo. Nammwe mwenna abafunye obukulembeze njagala ekikusobedde jangu tutuule twogere tukanye tutambuze obukulembeze bwaffe. Mwebale nnyo. So abantu bange ab'Enaggalama nze nabasuubiza nti mu nnaku 10 ezisooka ngenda kukwatagana ne basente bammwe ab'ebyalo mbalambike ebintu bye ngenda bakolera. Ab'omukalagi nabasuubiza dustbin kasasiro atufuukidde kasasiro mu kalagi awo. Ezo dustbin ziri ku bajeti yange nga kansala. Nze Nakifuma Naggalama Town Council sirabyeko ku bavubuka bafunye ku ssente wabula mpulidde ku bazeeyi abakulukulu be bafunye ku ssente za parish model naye abavubuka sibalabyeko bafunye ku ssente ezo. Naye ng'ate mpulira nti gyeziri kati nange njagala ntandikira awo nzirondoole kisinzira ngeri gye muba basomesaamu. Naye kaakati nze njagala tukwatagane ne bavubuka bange tubasomese tufune na bizinesi ki eza amagoba. Wali abakola bizinesi ezitazza magoba n'otabanenya nnyo kati njagala tukwatagane nabo tusomesebwe bulungi. Nampala w'abakozi ba gavumenti Henry Damba wamu ne ssentebe wa disitulikiti eno ey'Emukono Francis Lukaya Mukome basabye abakulembeze bano abalayiziddwa okukolera awamu naddala mu manifesito y'ekibiina kya NRM wamu n'okwewala entalo eziyinza okuzza ebitundu byabwe emabega. Okulayiza kugenze bulungi. Abakulu abalondebwa batuta ofiisi mu butongole kubanga omukolo guno gwe tukoze omukolo mukulu nnyo kubanga omuntu asobola kutandika mirimu mu butongole atalayidde. Balayidde bulungi, mubalabye tewali n'omu alemeddwa kirayiro, nabalayidde. Olw'ensonga eyo tusuubira nti batandise bulungi obuweereza bwabwe. Njagala okubayozaayoza ennyo olw'okuba nti baateekebwamu obwesige tulina okwebaza abo bebatudde mu bigere. Emyaka 5 okulembeze yagamba teri kwebaka kitegeeza nti tweyongera okukola. Yagamba teri buli bwanguzi era abakozi ba gavumenti that's a wake up call nti tulina okukola emirimu nga temulimbuzi. Agala okulongoosa mu nnaku 10 ezisooka mukono nja kubanga ngitadde mu sheepu. Abakozi ba gavumenti bakakanyala dda balowooza byakulya nsimbi. Nja kubanga amatadde mu sheepu gye twetaaga egenda okutuzaayo ku number 1 district.